kale go enali kumkuto gwa there is still hope webale kubanga ate otugoberera ali mu ggwanga Uganda nawali emitalo amayanja kitundu kyaffe kyakubiri kyandibanga kyekisembayo olunaku olwaleero ate tujasobola okubanga ate atudingana olunaku olw'enjabuuza ku bantu balamusizaako munamanaabyo kumala ku there is still hope mwebali kutugoberera mwabategeera oluzungu Tish TV Testimony Africa for Jesus mukola kyamanyi okutugoberera mu Kristo Yesu. Amina. Kakati kangubuza ekibuuzo. Muganda mulimu abasumba abaddala. Abasumba mwebali. Baliwa. Mwebali. Nze kimanyi mwebali. Wala akadambi kendabe akawa Pastor Bugembe. N'agamba muno mu ggwanga mulimu abasumba abato. Nange nkalabi. Naye tebeeranga. Mbuza tebalina mativi wano bonna betulaba balina mativi nti ababaleeranga bafo batuufu awo nange neebuuzizaamuko naye nga kituufu kyagambye buli nsi erina mulimu abasumba abatuufu naye kuba kati bino ebiro bye tulimu kizibu obbazuula kizibu aye n'ekyokubiri bayinza okuba nga endabika yaabwe tegya kusanyusa engeri balabikamu ekyokusatu bayinza okwogera byotayagala bawogera ebikaawa nti gwe si gwe byoyagala embeera gy'olimu sigikwogerako yeetaaga omuntu ayogera kifunirewo gundi kiikyo sisitula situzi n'oba tokiraba gwe mala gasitula ogenda ojja kisanga ewaka nokisanga mu buliri mpulira akati abasumba abatuufu bajja kukubuulira mazima tigenda wenenye Yesu alokolera akola ki awonya embeera eyo gy'oŋŋambye Mukama ayinza okuba nga si musanyufu gy'oli ddayo kabire Mukama weenenye akukwatibwa ekisa ova ng'onyiize ayo talina mafuta omusajja alina mbali bayogera atandika nti si gwe gundi toviira gundi ejjo wadojja tewasanze omuntu wati namusanze ekiro tewanywedde buugi omusajja akatonda oli mutuufu nga temuli sukaali simena kumanya obitegeera ota musajja akatonda Mukama andaga kawo kituufu Mukama ayogera naawe era Mukama andaga ogenda gaggawala nkitwala nze Mukama andaga nti waliwo abatakwagaliza mu famire yeewammwe baliwaabo olina mu famire yamwe botakwatagana nabo mbalina bangi ngaani bulaza wange oyo teyankola obadde oyingirawo oti kifaananyi kya bulaza wo kyendabye kyolabye oyogera mwajja ekikukuba kasomwa point ng'agamba lwaki sikubwembwe eno baba n'ebitabo wali ku desike ng'oyingira nsajja mirumirwa nakujjako information mbayinda nza kulaba musajja wa Mukama ki ekikuleese embeera eki ng'oyogera nga kati bagenda ogamba next bamutwalidde munda ng'afunyika information nti oviridde wano ali zino WhatsApp ezajja wasabira wali n'essimu y'emunda oyogera wano omwana atayipinga addako ye gundi bamuyita gundi abeera gindi embeera gy'ayitamu yakidibo buli amukwana afuna accident ekyo kidibo kingi kyekidibo kingi naye ogenda oyingira Kamanda boyo obulumi n'obulumi ayogera wa Mukama ndaba andaga muli ojjudde nyiike kituufu ojjudde nyiike nze okuva 28 sitika mwoyo wa Mukama kayogere ojjudde nyiike era Mukama ndaga nti muli weegomba ekintu kubeerako mu makaago ye musajja akatonda otule naye k'otuuse wano ebyo byonna bikoleddwako amina musumba akati Mukama omugamba ki Mukama mugamba nyambe ekidibo nkoye ekidibo yanteeka bbaako manye nenjiri tulina program ku radio teekamusenzeza program ate wale nga muyingira era kabaawo buba bubiri kabaawo ku entrance ka program wano babakuŋŋaanyiza mwenna awamu nga babogera nammwe era kabaawo neeri woogenda era kabaayo ewa pasita pulira ate bwonna olina obuteekamu muganda wange bakuyiseewo mangu
Oyina okuteeka mu speed. Lengera nno. Osobola okutuuka eri mangu. Wayolezako mu counseling. Sigendanga Era totawaana. Abantu bajjira ku appointment. Supeso. Okeerawo. Oli najja ku 7 n'apaakinga ali ne bamukima na bukimi. Ndi ow'ekitiibwa otuuse taata. Abayitako ate bamuwa obudde. Nagana nabeerayo 4 hours. Nga muli awo. N'alekayo basa ya milioni 2. Kati mwabali awo mwena mugenda va mu 15 Mukama akukolere. N'olwatano tolulese. Ayagala lugera kolashi. Era ziba 5 Kati wafuluma waati. Nga bajja bagamba musumba akooye. Akooyemu. Abagambye abafise mwenna. Wiiki ejja mwe batandikirako muwandike n'amannya. Ne muwandiika. Muganda wange ne wiiki ejja ojja counseling Uganda. Kakati wotegerera omusumba omufere awo sibazibu bakutegeera abo mu counseling banaye basa ziyitingana ziyiteno tosava eri munda mulumu nga totaddeeyo kiba kizibu. Hadi gwe mukanda agenda kukola mangu nsonga agenda kulwawo. Olina okuba nga olaga Mukama nti oyagala oba oyitawo ka transport kaako. Mukama nkuwadde transport kaako. Pulira. Okitegera? So ekyaddala gye bali abatuufu naye bafuna we wali akakodi awo. Muganda wange oyinza okutala. Tebeeranga basirise. Bo tebeeranga bano abafere babeera ne ku programu bukedde zozo zonna bateekayo. Tulina service prophetic Sunday osubwa mafuta ajja wa Mukama yakava Isirayiri yakavaayo yawonya olutalo ebikompola tebyamukubye. Mukama yabadde naye. Ekituufu omusajja wa Katonda ali prophetic. Olaba yawonya ebikompola ate yayitiddeko Irani. Yayiseeko Irani n'abasabira. Waliwo baakubye nuclear plant. Yabadde awo ng'asaba. Omusajja kituufu wa Katonda. Kakati mujje mutaapinge ku mafuta agakava Isirayiri. Ekiro ky'olunaku ku Sunday service y'amaanyi. Mukama agenda singa mafuta omu teri gwagenda sosola omu. Pulira kusabire olina embeera gy'oyitamu bakuloze bizinesi zitambula bakuloga bakwogerera olina olutwe bakusuubiza tajja okuliridde tolina bufumbo otomeketa amannyo ozaala mwana muwala nga towetaaga kutabika ozaala bawala bokka jangu tugenda kubeera n'olunaku olujjudde amafuta n'omwoyo wa Mukama. Ne basooka bakolagako abo obujulizi ne batujulira ate Mukama yabazibwe nalaba neŋŋamba nebintu byabasumba bya kifere neŋŋamba nekangezeeko nzita nebana Yesu yabazibwe Mukama yakoledde nasasudde poloti kakati ate n'eyokubiri nasasuddeko ekitundu Yesu yabazibwe era banaye mbakubiriza mwenna wana amafuta wegakulema wano fabufi nawe balaajogera otuse mangu bakuleetera omulala ne baleeta omulala najja Yesu yabazibwa abooluganda. Nze naliko ekidibo nze olwo ne tunakuwa naffe ayinoletawo sitoole ogamba kimbadde bulungi olaba yagenze n'agamba bane era ffe tulabira abantu akava mwana emuunu akavaayo era ngambye bampitireko wano obujulizi omusajja wa Mukama kye yankoledde kyamaanyi. Bananze simanyi nali nze mpeddemu essuubi oli ku TV bakulaba otulo tukubuza ebizibu bikujja oyo byekiro kyonna teweebaka ogenda ogwako okubukedde ku TV yonna bataddeko muganda wange wandikirawo essimu n'okateeka mu notebook ojja kumukubirako ng'okeera kusande ng'ogenda mpulira ojja kuzza bigere oba togeze nazimala zino bazinjako bajja okuteekamu sina luseke lupiira ate luno olwa paamu ojja kuteekamu olupiira
luli kupampinga upapirizi byonna byewalaba ku TV togala bisangayo tebiriyo biriwa nga teri kuke balina abaana abalina IT bakola edit obuntu naye nogamba kye kino banaye bulijjo ngene kyaki singa eno kyaki gyenasooka okulaba singa nze byange byaterera dda oba oli bweru nogani banange kantravelinge olaka atisi kanduna kyentu nafune visa ne passport nojja Uganda ogenda tuukayo obona nowejjusa nga togenza okusaba mulimu wa speed manze ebasa yoka yinza nosobola okulemesa okutuuka ku musajja wa Katonda yenna ng'ayogera ng'atayagala nga mukoowu tumukoowu gundi malala balina amalala okumutuuka ku mwana gwe kizibu amafuta tebamala gagatuukako batyo ga protocol pulira tubawadde gundi tetunaba kale katubawo omusumba Wilson Bugembe nga nkatiriza ensonga ne bannanaga bannange abasumba abatuufu gye bali tamugwamu ssuubi olabira ekicupulo manya oli gino gyeri ate tukomewo lino eggwanga lirimu abasumba abatuufu This nation has real pastors, lwakuba abatuufu but the true ones, tebeeranga nnyo they don't advertise so much. naye abafere But the fake ones, tebeetimbye beerese bati they are all over the place. naye lino eggwanga limu bapasitaazi This abatuufu nation abatayogera has real true pastors who are silent. bw'onoonya nnyo ojja balaba mwe bali You seek God. tebeetimba They don't tebeeranga They don't publicize. tebalina malala They are not proud. mwe bali They are true and alive. actually omusumba omu aŋŋambye ekigambo omusumba ow'amaanyi ennyo embalalawo very already not already like elderly respected man of God Musajja wa Katonda omu ku bakulu abaweerwa ekitiibwa. aŋŋambye wayogera ekigambo ekyo oba mwali busaabala oba You mwali said kiwala this, I think you are in Busabala. ti abasumba abatuufu tebeeranga That true pastors don't publicize n'agamba themselves. kituufu nnyo I said it's very true. n'agamba naye ate kankusomese mwana But let me teach you, son. gwe okimanyi nti omuddo bwe gutandika okumera gwagala nnyo okuyisa ebimera Do you know that when the grass is growing, it wants to overtake the real plants? ninga wangi taata I said, say it again, sir. abasumba bafere baagala nnyo okuyisa ebimera ebyaddala naye era obireka ne bikulamu ne bisinga obuwanvu naye ekimera ekituufu kijja mpola mpola The real plant takes its time. It God bless doesn't that man rush. of God Musajja wa Katonda sinzira otulaba tukyagendera ddala mu maaso omusumba omuwulidde kyebamuwulidde Wilson Bugembe ng'agamba naye gye bali timugwamu maanyi gye bali naye Mukama yaaya akuluŋŋamya n'akutuusaayo osobola tukandonga Mukama agambye n'olowooza endabika y'ekifo ne wano waliwo Yesuwa taliiwo ndabika gyekirabikamu oyagala otuuke wali nga talazo tairozi zokka sisitimu awo Yesu aba afuga malola agamba ne Yesu wano ng'abakozi ebinene n'ebikulu ebibede kanti olabye zi TV zikamera zonna gano aganene kati gabatonoddemu bati ga screen bagateeka buli kifo security ogiraba eri tayiti ekizindalo kyekyo esimu ekali mu kyaki tugamba presence ogiwulira Katonda we yakolera bano ebinene n'ebikulu ndowooza ensonga zange zonna ziwedde ngenda kuddayo nga nze mbuusa kumu nga ku nguvu muganda wange nobeera disappointed awo nga tewali kugenda kujjawo naye nga olusiwalo Katonda we yakulagirira ogenda n'ogaana okaluba ogamba nga wemulaba oyo tasobola kubanga alina amafuta agamponya kati oyo atandikirawa nga wemulaba edda mukyalo batugamba nga kisaati waabwe kangezeeko eri wakale ne gwe bakulagirire talina na YouTube channel tali ku mutimbagano era naye kano bayaaye bafere ate saa zino kanisa entuufu ozisangamu abantu babale kubanga abantu tebaagala mazima bagakyawa
Atwagala bulimba. N'omudyekadyeekaawo. Awali obulimba ogenda osanga abantu abangi. Abayitirivu. N'awali amazima. Anti amazima gasala. Owulira nga ekigambo kya Katonda kitala. Olaba nga ali ku ggwe buli walinya akatula olaba ali ku ggwe akuba ggwe wekka. Naye olwekyo Mukama ayogera n'agamba owulira. Enjiri yiyo gitwale. Mugamba tunakowa pastor bwe wayimira katuuta abeera ku ffeffe kata kyalina njiri. Pastor abulira ku ffe. Naye oluusi n'ebyoyitamu nga byokola tabimanyi. Naye okuba omwoyo wa Mukama yayagadde owulire ekigambo ekyo. Avuga pastor ng'amuleetamu eriyayo. Mu kirwadde kyo. Ekirwadde kyonna nga kinaawona they have to nurse it. Balina okijjanjaba. Balina kinyiga, battewo ebicaafu, bayiseewo eddagala, bakuteekeko eddagala, basirewo bandage, ensonga zireme ggwako, ekirwadde kikole ki? Kisobole okuwona. Bwe babanga batandika okukikwatako. Biro. Bamundekera ekirwadde kyange. Kigira kivunda mukko. Kyakyetaaga kaŋŋende wali oba nakimasaaginga. Mpola. Mpulira obwomi. Obwakyo. Kumbe kigenda kirya. Kandi onootega nti kino ekirwadde tekikyawonye. Okimanyi osobola otuuka mu situation n'ogamba nawe kimanyi. Eno embeera tesobola kuvaawo kati. N'okkiriza. Abamu abeera muze n'agamba naye guno omuze amazima naye nkola ntya. Sobola kuvaamu. Anzikirize gufuuke kitundutundu. Ku bulamu. Tambule nabwe nga so buli ekintu kyonna ng'obulina obusobozi obukikolako saawa eyo n'olemererwa. Wekisukka eyo level it is costly. Kifuuka kya bbeeyi. Kigenda kukukostinga. Kiyinza okukostinga obudde, ssente n'ebintu ebirala bingi. Biyitirivu nnyo. Kubanga kivaawo. Kubanga at the earlier stage Katonda yakulabula. Nga bukyali. Nagamba no. No kirabika. Omanyi sin is sweet. Kibi kiwoomerera. Ekibi ng'okikola. Owulira nga kibeera sweeter than the honey. Nkisiŋŋana mu bikibu. Naye kikoma okuwoomerera. Mpulira. Ye price y'okukivaamu. Si byangu. Gye kiwoomera okigenda deep. Oyagala olabe. Kati kituuka ekiseera ng'oli buziba. Bwakyo. Ng'okuvaayo muganda wange. Nga kikusaanikidde. Wejjusa. N'ogamba ogamba kale olunaku olwo. Ate wakuba oluusi lwe tuba tugenda okwonona kimanyi Katonda atulabula. Atulabula. Nnyo. Ayinza gatogera mu disiki eyo. N'onoonya ssente ne zibula. Naye sitaani bwe kakubuulire ng'ayagadde ogende n'abadde tawola. Bw'obadde tomanyi tasobola okuba ne ssente. Omutuukako obutuusi n'omugamba omanyi bulaza. Mpaayo emitwalo 10. Ali omulimba. Ate omugala ngenda mu disiko. Tasobola zikuwa. Omuntu ategeera tasobola kuwana kuwola ssente bw'ogende mu disiko. Mugala nina ddiiru. Ntetenkanya. Mangu ddala mpaamu ennaku 2. Egenda kuba ewedde. Ate ennaku 2 tozifuna. Awo obwesigwa ne busooka bukola ki? Buba bukuba. Bufa. N'ogera mu kiraabu. N'ofunyayo akawala. Oshegera. Pulira. N'okaweerayo olubuto. Pulira byonooneka obwo. Olaba ekibu kitandika okuwoomerera. Kiwoomerera nno. Wane mubeera mu loogi. Ebyo tobijjukira nti waliwo akaseera agenda okutwala nga kadduka. Kambiro. Mbiro tomulowoozaako. Kakati lwakukubira esimu n'agala naye nkubuulire lwa myezi 4. Ntireka naawe. Nti oluki. Ntiriwa lubuto olwo. Nze sewaffe tuzaalira kwana mweta. Emyaka. Ndi waabiri. Yentegeera yeewaabwe. Sinaba kutuusa gwamanyi. Kirabika si lwange. Oyi. Walunyweredde mu mazzi awo mubuuzi walunyweredde mu mazzi. Nti nedda. Ati gutwale nawe wali omanyi nti wetukola ebyo tetugera va mu mwana. Kaakati wakola ekibi. Ate ekibi ekyo kijjawo it is very costly. Kya muwendo nnyo kya bbeeyi. It can even cost your life. Obulamu bulisobola okugenderamu. Wali kyali cheap. Gashuwo. Saawa yo nga ayagala okugamba gwe
ekiseera kigera tuuka gwe ng'odduka misinde nga gwe tobiraba ng'olira ku nsiko oba tobiraba ebyo gamba wa waalufu nga gusula nga student awo wewali obukaawo bw'ekibi awo otuula n'ogamba naye nanoonyako ne sente nezimula omusajja nemunimba na bulimbi nga nemwewolako nezinamwewala sinaba nazimuwa kale singa yagaana nabo tebagaanako akimanyi sikola akati yapasi etegere ekyekibi gyekikoma okuwomerera bwe bukaawo bwakyo gyekikoma okukaawa n'okubeera costly omutango munene mungi ddala kubanga okisimadduka ate kizza emabega aya wezeraba ogeze maaso step emu kumba oze emabega step 10 ayi sini so abasumba abatuufu banayo gye bali tebisobola kugamba mbu ensi yonna yayonooneka tekisoboka nsimanyi Uganda abasumba bangi buli anti baba babala bangi wogera ku social media okwo okomekeza nga Uganda ogiteddeko x ebuli musumba mutuufu naye nga gye bali baweza mukama mu bwesigwa lwakuba bambi tebamanyikiddwa omanyi bya mukama tebiri nga bya setaani manye ekintu gyekikoma okukula speed n'okufa kwakyo kifa mangu ekikula amangu kifa mangu bugubugu teguba muliro esanja terigisa bijanjaalo ekifa amangu ekikula amangu kifa mangu ekikula amangu kifa mangu atuwadde example muka audio yako muka video yako bugere olima emmere omuddo guba gwagala okukula okusinga emmere speed speed gye gujja wansi awo eba mpitirivu n'ate emmere mpola but seriously era gye tujjako ekyokulya kati gwe guno oguza ne speed ale gwe gufa mangu gugwawo ate osobola oguleka nga ate lwaki isayisa mangu akakumbe speed aye nawe oguleka ne gujja speed tegusobola kuyisa mmere era ino teekako emmere ekula gutukesa ne gukona emmere neyitamu abalima ku muceere babitegeera kati basumba gye bali naye mukama yalina okuluŋŋamya saawa zino si kyangu oba kizibu okulikomendinga omuntu samwoya nti gendako wano bina bivaako ndeka wali otuyambako ebiseera ebyo ebiseera ebyo muganda wange omuntu asobola okubeera omulokole essaawa zino mugenda okukya ku makya nga Museveni sidde oba mukatuliki oba nga ate tali kintu kyonna agudde yafuuse dayimaamu kakati omuntu oyo gwolagiridde wagenda n'afunireyo obuzibu ajja ayekwasa gwe nti gundi nontwaleeyo wandagirira wali okimanyi mukabaneza simanyi wali owekimanyi kituufu newemba nze ngamba naye wankola bubi nnyo gamba muganda wange saba mukama oluŋŋamye wakugamba nti genda kubanza kyemmanyi kano saa kugamba genda awantu nga wafu ye wakugamba waba weewo wakubafa emitwe minene aye tulabisa amaaso wakulaga welabanga watali yagamba abaana ba Isirayiri ennyanja emyufu eyo lyekkuba erigenda batwala e Kanani kituufu n'omusajja ayitulasa ne tulya wujjo waffe ne tumala genda walaba ekkubo wano gana amazzi g'olaba kati amaaso gaffe gaali sokkano ga mubiri nnyo kakati olina okubeera so spiritual nga Moses we yali ye ku bantu bonna abaali awo yeye yalaba ekkuba n'agamba liryo ndiraba temufaayo kolansi wa leero waali zino tractor zigenda limira mu second tuyitewo ate ziddemu zigatte bayingini abakola mangu speed awo. This is heavenly engineering brigade. Kino kitongole kyagulu kigenda olulima oluguudo luno abakiwa government zawa ngana billion n'emyaka so eggulu tewali we ligamba nti ate wano tulemereddwa nti ate biganyi
in fact gwe wolemereddwa we baagala gamba yinyi naawe kumeketa binyoobwa baawo ku mazzi omugoogo tulabeke nga tuva wano olabe ng'eggulu ligira liti waliwo ebimezo okuwanira amazzi ago ate kisoboka era buli we baavanga wegadde nga gaddawo Falaawo n'agamba mwe mutoloka kwayo mugire naffe tulinyanja tusiige tugira pawano tuvubamu n'ebyennyanja oyengere ate paka nakati babanoonya babalaba tebalabikanga obwa Falaawo bwakomaawo obwakabaka bwa Falaawo anti Falaawo omutabanyi yali asoose okufa yasooka oddugenda jjukira omutabanyi yalina osika tebiri nti bajja kujjako mu kika ekirala kati singa Falaawo yasigala yalizadde omuki omulala naye Katonda yayagala okukomya obwa Falaawo bugwewo Falaawo n'akalubira ddala omutima n'awondera ate yasukka Falaawo teyasukka era obwakabaka bwa Falaawo buli mu nnyanja emyufu buli eyo gye bufugira ate bayafunayo omutabanyi omulala ekyo bwakabaka bwa Falaawo ndowooza buli eyo gye bweyagalira so naawe oyinza okuba olina Falaawo nga yeegulumiza ng'ali awo naye nga nkubulira ojja nomunoonya ogezeeko n'okutrace ojjeyo n'ebibayonocolasi tokyamulaba Falaawo takyalabika ey'embeera maaso ga Katonda mu sekendi egi kazzukulu buzzukulu microsecond ekikukabiza baakabira emyaka 4 mwana yakigirawo mu sekendi eddakiika budakiika yoyo eyatonda eggulu n'ensi lwaki bamuyita mutonzi akituufu atonda liiso ddene namugereka bamuyita liiso ddene tewali wetalaba kyekimuyisa liiso ddene alina amanya gwe liiso ddene namugereka magulu nyondo ajja kulowooza ogamba weeri bayinza okulowoozamu oweri wali bannemba baffe bamutamiira nnyo osibule mbadde sinabasiibula kale mubadde balabi balungi nnyo okuba gye twatandikidde naye ng'omusumba wagambye abasumba gye bali abatuufu bangi bweyokwate ku Mukama mukole naye omukwano ojja kuwulirawo olina okgenda ekizibu ogenda wa Katonda ng'olina ansayo ogenda nga wezzeemu dda anti era eyo gy'ogenda okudda nayo Katonda talina budde buwakana mwana wa muntu Katonda adda awakane nawe is above you. His reasoning is not your reasoning. Engeri gy'alabamu ebintu ya kika kya waggulu katalina budde ng'ogenda ne ansayo gy'ogenda okuvaayo nayo ng'ogambe nti akonyemu ki kitampu Mustafa gwena okola ki ogenda naye ojja kulya emigo Monday to Monday breakfast lunch supper ate ne Sunday n'ogigattako ogambe naye Mukama wankuba omuggo Mukama batu bwe bagamba Mukama lwaki wankuba omuggo gunokkiriza omusajja ono antwale naye gwe wagenda nga Mustafa yayingira dde omuti muusi ng'omusala nako muusi wange kalenzi kalungi kajja lokoka njakalokola beba Yesu baleero wewadde obuvunaanyizibwa obw'okulokola kale katwetolemuko Katonda tujja kuba nga tusikana olunaku lujja kubeera lwankya mubere bulungi ate era mweraba.